Nambategeeze nti bye tuyitamu bizibu nnyo. Lumu nali ngoba bwana ku miyembe, mukuba emiyembe mu kompawundi y'ekkanisa musuula ebikoola. Kyekava kayimiira waggulu ku kiswa ne kaŋŋamba wagusangawo guno omuti era ojja gulekawo. Ate nga ge mazima ng'ateekwa gulekawo. Ne weewuunya embeera efaanana bw'eti enyigiriza omuweereza gy'ayitamu. Era njagala kubategeeza nalabako ku muweereza bambi yaziika abafu 3 olunaku. Baziika ku ssaawa 5 ne baziika ku 7 ne baziika ne ku 9 nga ku 11 ayina embaga. Kyokka alina okuva mu mbeera y'ennaku ade mu yesanyu. Embaga Bishop yali agenda okugatta bwe yalanga yagamba katuyimba oluyimba nga tuyingiza omulambo omusajja. Musajja wattu ava mu kuziika kakati atuuse mu mbaga tanaba na kukyusa kutuninga. Era omugole omusajja yeekanga nagati omusajja mpise omulambo naye nga kubonaabona okwabaweereza. Sawulo ebyo byonna ng'obiyitamu beera mwesigwa okutuusa okufa. Bas. Ensawo nkalu, Bannayuganda ensawo nkalu. Ensawo nkalu, abakulembeze abasusse obululu.